tubaniriza n'olunaku olwaleero ne programu yaffe esoose mu 2024. Mwebale nnyo abatambula naffe omwaka guli gwonna oguwedde, era nsuubira nti buli omu ali bulungi. Gwe byagendedde obubi asaba Mukama akutereeze abe nga bitambula bulungi. Gwe byagendedde obulungi weebaze Mukama, oyise engalo mu maaso ogambe nti ya Mukama weebale. Samike ge mannya gange era channel Unique Media gyokyaliko, era tusaba nti guno omwaka we tuba tugutandika tugutandike bulungi tutambulire wamu paka nagwe tunalaba nga guweddeko. Olunaku olwaleero ntandise ne programu eno lwa nsonga mpya kyekisookera ddala, era erinnya sinnalifuna. Njagala mmwe abagoberezi baffe mutuwe erinnya erijja mu eno programu eno egenda kubeerawo once a month, era nga mbeerawo n'abantu ab'enjawulo, naye nga Musana ono ajja kubeera constant kiyite constant panelist, nga tujja kuba twogera ku bintu ebikoze amawulire mu mwezi naye nga bikwatagana ku church. Bingi nnyo ebikolebwa n'olaba omusumba ali nnyo mu politics ekyokubuulira, n'olaba omusumba ono alwana n'ono, n'olaba omuyimbi waati ali waati. So tujja kuba tujja wano ne tubyogerako okulaba nga tutereeza ekkanisa, because we tuteegambeko ffe nga ffe ate bali abeebweru banaatandika otugambako bajja tuba ate batuvuma buvumi. So twetaaga erinnya eryo mulinteerewo, erinnya tujja ddironda. Nsaba Mukama akulungamye nga nange wendowooza okulaba ntufuna erinnya erijja mu programu eno. Ebirowoozo binaabeera ku programu eno birowoozo by'oyo anaaba abyogedde, singa Unique Media. Naye nga tusaba Mukama ajja kuba atulungamya bulungi. Olunaku olwaleero programu eno tugenda batwogera ku nsonga 2 ez'amaanyi ezasinga okukola amawulire omwaka oguwedde. Mu nsonga ezo 2, esooka ya kooti. Basumba basiiba nnyo mu kooti, ono awaabidde gundi, ono ali waati, tugaba tuzinyumyako kiyamba kyakyo oba nedda, lwaki kiriwo ekiti. Then tube nga ate tugenda ne ku nsonga endala. Ensonga endala nze gye njagala okuyita abasumba abasinga omwaka ogwedde kye twalaba baayagala nnyo okuzimba obwakabaka mu bwakabaka bwa Katonda. So tugaba tubyogerako in detail, naye era nkusaba aba boogedde ku musumba on this channel nga mwogeddeko bubi, olimi luba lusimattuse, ojja kusonyiwa yenna akyogedde. Naye tetukyogera, tetumwogerako bamuwerezaawo bamusumbaawo bakyakiyo, tetugenda kwatulanga mannya, naye just in case onaatusonyiwa. However, tetuliwo okusanyusa buli omu, wabula tuliwo okwogera mazima. Omwaka ono tugutandise, mbagaliza omwaka omulungi ng'otandika programu. Musana buuza ku bantu then tutandikire. Yes, amanya nga bulijjo Musana Ivan. Mbabuzaako mwena abatulaba era abatuwuliriza. Pako obutamu buno tutera obujjayo ne tubuteeka mu audio. Kitegeeza abeerayo abawuliriza. Nange nkyuse ngambe nga abawuliriza n'abalaba. Yes. Okay. Tubaanyiriza nateera olunaku olwaleero nga omuteesiteesi wazze nga ayogera programu egenda okubeera. Tunabafuna linnya lya programu eno, naye nze nkiwa ogenda kuyiga ebintu bingi. Manyi mu bulamu buno obw'omunsi tutambulira mu kuyiga. Manyi ensobi nyingi ezize nga tukola, naye Mukama amaana atuyamba. Buli lwojjukira gwe nowezuula n'otegeera amazima, Mukama amaana akuyamba n'ozimba bupya obulamu. YESU. Kale njagala tutandike n'ensonga eya kooti z'ensi. YESU. Omwaka oguwedde abasumba bettanira nnyo kooti z'ensi. YESU. To be specific, waliwo omusango ogwali ennyo mu kooti, simanyi wagukyali mu kooti nakati, gwali kwata ku bisiyaga, era tetujja kwatula mannya, naye gwalaba eyo osobola okutegeera abali mu musango ogwo. Nifuna ekibuuzo nti
kooti z'enso zigendamu it is good, naye gwe ng'omusumba kituleka wange ekkanisa, oba okuba kkanisa oba ogattako. Omusumba kugenda mu kooti z'ensi. Kakati waliwo tugenda otuuka ekiseera oba abantu bano ekiseera esinga tulekerawo bayita abasumba. Ate lwaki basumba? Kati ebintu bye bakola Bayibuli nawe egamba nti Yesu Kristo ye omusumba omulungi. Era Zabbuli eya 23 eyogera ku musumba, good shepherd, egamba omusumba omulungi anoonya endiga, anoonya omuddo omulungi nga gwesobola okukola ki? Okulya. Naye kati wano gweoba nga oli musumba mulungi naye nga mutuliisa omuddo munsi y'omwoyo oba mbagambe mutuliisa muddo ki? Kati gwe nze for example nina obuzibu ne mukyala wange, kati naawe oba ogenda kuŋŋamba mugende mu kooti, kati gwe togenda bimaliza obanga gwe omusumba n'omusumba bigaanya. Oba bagezaako ne bigaana because nze nsuubira emisango gino Yesu sijja gwakana. Ensi erina amateeka agakola ku misango gino egiba nga gyaddizibwa. Naye nze ndi nnyo ku ebigambo bye beeweereza, pata emu byeweereza, pata emu ate ye teri nakuwomu, yeeweerereza ddala, eragira ddala nti buli omu mufere yeye mutuufu. Kyekisookera ddala kirina ku pata emu. Pata ey'okubiri muwene ensonga kubeera nga yo eri very silent, esirise nnyo. Omanyi okusirika kulungi naye waba ekufuukira okubi because okusirika n'olumu eba ansi okwogera. Kati nze wondekerera ennyo ng'omugoberezi wo, buli Omwaka ne wavaayo babiri ne bagamba kino, ne guno Omwaka ne wavaayo basatu bagamba kino. Omuzungu alina wagamba there is no smoke without fire. Naye era osirise, at least vaayo ogambe bannange bye banjogerako si biki, osirise. Oliye omulala obuzibu bwange naye kubeera nga ye alowooza ye mutuufu, yamanyi buli kimu. How can we sort that as a church? Kakati abasumba bennyini abaana ebintu bye batusomesa ne batugamba tokomanga kwoyo Yesu bwe yafukako amafuta. Kakati ndaba amafuta ga mirundi ebiri. Waliwo amafuta amalala agakoona koono ne gakoona koono. Kakati gano amafuta bwegabanga geekoona, kati Yesu aliwa? Lwagwa Yesu alwanyira ekikye. Gwe osirika Yesu alwana. Naye Yesu talwanira mu kooti zino. Yesu alina kooti eyiye. Wesoma ekitabo kya Luuka mulimu omukyala yagendanga emu eri omulamuzi ng'ayagala amusalire mu musango. Omulamuzi n'agamba omukyala ono antadde ku nnyinga, kanjira nkola ki? Musalire omusango, omuwe ebibye. Omukyala ono yalina mwandu. Kakati nze kyeŋŋamba kiri ekintu kimu, webanga kituufu sayidi zombi kuliko ewaayiriza, lwakuba eno ogambye sayidi eno esirise nnyo. Eno esirise nnyo. Gumu, ebiri, esatu, ena, toyogera. Oba otuwa ansa za mirundi ebiri. Oyinza otugamba nti nedda, naye singa otugamba nti nedda sibikola, ebyakooti tewandigenze nayo. Wandibagambye nze nebyakooti nebyo byabalo saagala nze mbivuddemu. Lwawo kati kooti zino baziteekangawo tawuluza nsi, ensi. Waliwo abantu bano abatakola ki, abatakkiriza nga bakkiriza mu bintu bino
bakkiriza nnyo mu nsi. Kati kooti erina okukola ki? Okubagamba. Tulina omulamuzi atali anguzi ye Yesu. Kakati oyo omulamuzi gwe tulina okuteera ensonga. Lwakuba kati ogambye tewabeerawo mukka nga tewali muliro. Kati omuliro okubanga weeguli kitegeeza waliwo ekintu kye bakwese kye batulimba nakyo. Jjukira eno mu kooti twagala kujjayo mazima naye ate ensi tegaba mazima. Tesobola agaba mazima. Ensi kasobeera ne wano ate mwembi esobola obbakozesa. Kasobeera ne mwami Peesa. Oteekayo 3 obukadde ngateekayo 5. Bagamba nti owaye gundi nti agenda kusiba. Waliwo omusajja baali balwanira ttaka yagamba munne nti tosobola kunsinga. Wekiri wonaateeka 8 nja tteekawo 2. Eyo yansa. Kati asinga okugwesa yawangulwa yensi. Naye so wa Katonda osobola okugenda ku muntu ng'alina obukadde 10 ng'oli kuwoza naye n'otwala ensonga eno maaso ga Mukama nga gw'oyambala na busiripa. Mukama n'asala omusango oli n'amuwangula. Lwaki? Nti ye tali anguzi. Okubagana kuno Yesebo abagoberezi kitulekawa kubanga bagana balina olugero bagamba balugero bakinjogera naye ntera ejjuwulira nti enjovu oba enjovu ebbiri we zirwanira obusubi bwe bufuna buzibwe. Abasajja ba Katonda bano gye bakoma okwekuba ffe abagoberera kitulekawa. Kakati ffe abagoberera oba oyagala oba toyagala tugenda kufuna obuzibu. Tutya? Anti kati bano twabayita ba kitaffe mu mwoyo. Matayo 23 oba otandikirawo ku 9 agamba toyitanga muntu yenna ku nsi kuno taatawo wa mwoyo. Naye kati bano batuyingizaamu kiri ono taata wa mwoyo, spiritual father. Kibeeranga gwe singa olaba nga taatawo bamukuba newankubadde ng'ali ku kifu tosobola agenda gy'oli n'ogamba nawe ogenda kumweyungako omugambe taatanga omukubira ki wadde mufu naye gennyini oba okimanyi yadde ataata omusango yaguzizza. Ebyo bibyo olina mutabanyiwo bamukute ngabba enkoko asobola ogenda n'ogamba atugutire tekisoboka. Kibeera kizibu era ogamba mumpe omwana we banaye mutusaasire. Naye kati bano tebamenyeka na mutima bo ate ffe ababagoberera oba oyagala oba toyagala sitaani akozesa ebintu bibiri, divide and rule. Era wetulabira divide and rule olumu Yesu baali bamugamba mbu agoba emizimu lwa sitaani. Yesu n'abagamba ekigambo kimu nti sitaani tasobola agoba sitaani. Sitaani tasobola agoba sitaani. Kakati sitaani wasimba wali eddogo tasobola kugoba sitaani munne. Asaba embuzi n'abakakkanya. Ate sitaani ali fane walawa ewaloga bbi abamukozeseza okuloga abasitaani kyokka nebbi wagenda okwetawuluza agenda wa sitaani. Sitaani manyi kyakola n'alaga nti ate ali sayidi nnyo eyabbi n'amugamba oli eyasimba wali eddagala kyokka ye yali muwa. Yeyo ansa. Kakati n'abantu bano webatunuulira ng'ogenze mu details zino si kyaki. Ate kati Mukama yabayita era n'abayitira obuweereza. For example ono n'amuyita n'amugamba nguyitiire enkulungo y'ebyamagero. Kakati kulungo y'ebyamagero ogenda okuwulira ng'ate bagiyita mwami na mukyala ministry. Kati Mukama yeekuba lindako Mukama wakutuma akuwa erinnya akuwa erinnya lya church. Kati eno bamuwa enkulungo y'ebyamagero. Abasajja mmwe kati bamuwa enkulungo y'ebyamagero.
ate emabega after some time tulaba mwami na mukyala ministry. Kakati kyebayita ministry kibeera kikyo si kya Bwakatonda, kye kiri kyogambye nti balizimba bwe tugenda zimba Obwakabaka. Kubanga era Obwakabaka buba bubwo. Kati tusobola kuŋŋamba Yesu agamba ku lwazi kuno ngenda kuzimba kyaki n'amaanyi g'emagombe tegali giyinza, naye kati ono agamba nti akikyusiza ku lwazi kuno ngenda zimba ministry ebaliyo era obeeramu n'emigabo. Nenga nyingi eziriko ministry anti ng'omanya Yesu abagamba muli balabira ku bubonero bwabwe ku bikolwa byabwe. So basically ekyogezaako okujjayo nti tuyinza okuba tuli mu kugamba abasumba bano beekuba naye in actual sense in detail balina ministry zaabwe ze balwanira. Nowena aliko ministry oyo kubanga osirawayo ministry sirakayo mutuufu yali ku kituufu ekyo gwakimanyi. kale asabikege wanyaga ntulina Musana nga yenabagambye senga oli tumwogerako gwe nolowooza twogeddeko oyo oba muntu wo ne tukunyiza ojja tusonyiwa, there's a slip of the tongue kubanga tuli bantu tetuli bamalayika. Then ekirala gweolaba vidiyo nenonyiga nti tetuli mu kunyiza muntu yenna wala tuli mu kwogera kwebuuza bibuuzo bino because ebibuuzo bino tulina bifunira ansa ng'abalokole. Kale kubanga nze wali kyobadde oyogera ekyokuzimba Obwakabaka mu Bwakabaka bwa Katonda, okimanyi kisinga nnyo muffe abalokole. Omanyi amazima galina okwogerwa. Nze nina gwe nagamba nti ddiini zino ze tuvuma nti ddiini mbi eno mbi tulina ozikoppako ebintu ebimu. Negendereza nti kyaki ezimu omusumba omukulu waba taliiwo nga yafulumyemu oba yatambuddemu ku mirimu gya Katonda emirala kyaki tejjula. Okyegendereza kitegeeza bateekawo embeera nti tusaba bbo. Tosobola kisanga mu madiini ge tuyita abadiini. Ndabyeko kyaki wano ng'omusumba waafa obuweereza bufa oba tebufudde babuwa mutabani we oba buba mutabani we n'abutwala mu maaso. Era ebiseera ebisinga mutabani abutta lwansonga Mwoyo Mutukuvu tali sexually transmitted, nti gwe obeera musumba ne mukyala we automatically aba musumba, nti n'omwana we aba musumba. Kyetuteesawo assistant pastor. Otherwise wandigambye bugambi kenfuusi omusumba kati mutabani wange omukulu ya assistant pastor, okitegeera naye kuba kuyitibwa. So nze nsubira tulina bye tulina ekirala kino kye twogerako kyennyini kye tulina okukoppa mu bannaddiini tuteete eno tukikozese. Abannaddiini bano kizibu nnyo okuwulira nti gundi yagenze mu kkooti wadde balina ebibasoomooza bo nga bo. Kizibu. Oli waafa bagenda kukyusa bateekewo omulala obuweereza bugende mu maaso ekitali waffe. Era ogenda okulaba era omwaka oguwedde gwonna Obwakabaka buno obutono obuli mu kuzimbibwa mu Bwakabaka bwa Katonda era sayinzi zitandise olagibwa nti kati mutabani era ku bana ababiri kwensinga okiraba mutabani atandise okukwatamu both sides bonna batabani batandise okukwatamu. Ekyo kyegendereza. Question is bantu balina basumba alinga agezezaako kijjayo ono yafa mu covid omukulu ono yani utatunyunyako off camera ye ani yafa pastor Senfuma nti ewaabwe oba assistant pastor yakuttemu si wekiri naye nogenda okulaba nga batandise okuzimba junior
okitegedde bano tebagaa nti njize Junior linnya lya muntu yenna nange Sami wenzaala omwana owange asobola mutuma Sami Junior naye bona nga alese Junior nti kati yagenda okutukwatamu kino ekintu kiva ku ki kakati kyolina omumanya obwakabaka buno bali ozimba mu bwakabaka ogambye wenkutwala mu bayibuli manyi njagala nnyo okutwala mu bayibuli waliwo omusajja bamuyita Musa Musa yali tamanyi kwogera bulungi wetusoma bayibuli yali ananaaga yali asitamalinga kakati Musa nga yeekalakaasa ng'agamba naye Mukama Katonda abaana bano ngenda bagambanga bigambo ky'Abayisirayiri Musa n'amugamba nedda ngenda kuwa Alooni nga yayogera Musa almost Alooni alinga kamwakaani ka Musa. Kati Alooni yalina batabanyi be nga kabona naye kyewuunyisa Musa we yamala okufa nkuyigiriza kiki ekintu ky'omwoyo kirina otambula n'Alooni ng'amaze okufa batabane ba Alooni baaliwo baali basobola okutwala obuweereza buno mu maaso oba okutwala abaana Abayisirayiri bano batwale mu maaso naye Katonda alina omuntu gwe yalonda omulala yalonda Joshua ekitegeera Joshua yali mwana wa Nuuni mutabani wa Nuuni talina kakwati si byaliko naye wabula Joshua yali yeegenderezanga nnyo bali bagendanga okwekalakaasiza ne bagendawa omanyi Musa yagendawo ku lusozi then bano Alooni be yasigala nabo abakyala bamugamba Alooni ffe Musa tumukooye biki tukolere Katonda waffe n'agamba abakyala mujjeko bineekeresi bye mulina biki n'abakolera ennyana ne batandika ogisinza ebo abaana b'abantu kakati Joshua bamulonda ng'atya era wosoma ekitabo kya Yoswa ensuula emu olw'omunaana bagamba Yoswa ne bamugamba ddamu amaanyi guma omwoyo era ne bamugamba nti ekitabo kino eky'amateeka tekivenga mu kamwako onookirowolerezangamu emisana n'ekiro olyoke weekuume ebigambo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino era bw'otyo onooweebwanga omukisa bulijjo n'ogendanga kakati ffe ekitabo ky'amateeka twakivaako twagenda ne tusoma theology tuli bagezi nnyo kati nze wemba musumba ekintu kino saagala kigende ninamutabani wange byonna biri mu mannya gange nsobola omuyingiza mu sitayiro kakati bajja ne bawolereza ne bagamba nedda abo batulimba bagamba mutwagala teekawo batabanyi baffe biki kakati ng'omugamba wekiba kiriwo ekityo kati tugende mu kusaba tukkirize Mukama ayogere tebagenda kiikiriza lwaki nti ye Mukama talya nguzi Mukama agenda kuleeta n'omuntu atamanyi nattaka we baaligula atamanyi na bintu we byatandika tamanyi nange gye mwafunamu we mulina naye Mukama atunuulira mutima Mukama tatunuulira busobozi bwa muntu nti ono asobola kino ono asobola kino Mukama atunuulira mutima omutima ogumenyese era okusobola okukakanira ekigambo kye n'agamba gwe twala abantu bano muki mu maaso kakati Mukama asobola okugamba n'oteekawo omusumba naye kati n'oteekawo mutabanyi we naye kati bano baamala dde okimalamu kati Mukama ne wanaamugamba nti mutabanyi we atwalewo ekisibo kino mu maaso tewali agenda kukkiriza ekintu ekisookera ddala wakifuula minisitule buweereza bwo era kyensinga okulaba mu buweereza obwo bwonna obuli mu Uganda wano nga bwaffe abalokole obuweereza butambulira ku pasita kyayagala wakiri eyo ansa era nina we nabuuliza neŋŋamba mu butuufu tulinayo wano kyaki okuba mpulira ndaba abakadde b'ekkanisa mu kyaki
tulina wano zikyaki gwali eyo osobola okuteeka mu comments awo n'otugamba nga musumba akoze ensobi ne bamuwabula wana nga muzeeyi tukwagala nnyo naye okoze ensobi naye eddako ebbali okumala emyezi nga3 weetereeze kyenkugambye nti abanaddiini tubavuma era tuyinza tutula bingi bitakkaanya nabo naye okimanyi omunaddiini waakola ensobi bamuzza ebbali nebaleeta omulala ife wano omusumba newaaba akoze ekibi agenda kukozesa akatuuti akwate ebbayibo akidifendinge naye nga n'abakadde b'ekkanisa bali mu kkuba engalo bakimanyi kibi anti kati bafuna rediyo ne zi TV kati kyakyeragawa kakati kyali gyegenda Yesu ayogera ki ku kyaki agamba ngenda kima kyaki gwampuliriza nawe musumba ndaba Yesu agamba ngenda ku kima kyaki etaliko bbala wadde olufunyiro tagamba kizimbe kyolina agamba gwe agamba muntu ekyo ekizimbe oli asobola okigula n'ateekawo bbaala ekitegeeza nti ekyo jasi kiringa kizimbe kyaki ebeeramu gwe era kati Mukama 2:24 Mukama agenda abiikulira abantu ebintu bingi nekyewuunyisa kino nkikugamba amazima ate bagenda gafuula obulimba era wano waliwo bagenda otuvuma lwaki nti bali bamala dozimba ekintu kyabwe obwakabaka bwabwe jukira bano abakuvuma balina n'ebifo mu kyaki olumu bakola ne ku malediyo gaabwe kakati omulimu oguba gufa kubanga nze ebbanga tonoli mbadde ku channel eno ne mawulire nina stories nyingi zempulidde ku musumba waliwo omusumba sigera mwogera linnya naye ali side z'entebe eyo omusumba omwana yantuukirira ng'omusumba akozesezza omwana emyaka 3 naye omwana yaŋŋamba nti bwe yabeereramu eyo embeera n'omusumba ng'omusumba yamuteeka mu mbeera nti omwana alowooza kyakola kituufu era nga worship team wano wemukubira ettendo musumba abeera mu karuumu ka mwana nga bali mu kikolako we bamaliriza musumba n'ajja n'atandika kubuulira ekigambo ku kituuti ontegeera ate omwana n'aŋŋamba musumba oyo talina nze nzekka mu kyaki asha simanyi ate ono akulira kino so bwe tutatereeza kyaki ffe nga ffe n'ekitundu kyetusobola nze kyensobola kuleeta wano ne tubidisikasingako naye takitereeza kigenda getinga worse because okwonooneka kuli ku kyaki kati kuli ku kituuti waliwo omusajja omu yaŋŋamba nti twagaananga abaana okugenda mu disiko na muki naye right now ekisinza okwonoona abaana ze kyaki ne TV ezimu ez'abalokole ekitiibwa twakisuulirawa kakati omusumba yenna kugambye ali okundaba naawe ng'olina gy'osabira yonna kino nkikugamba olunaku olwaleero bayibuli eyogera mu kitabo kya Zabbuli negamba nti ebyo wabikola n'ensirika n'olowooleza ddala nti nenkanankana naawe naye lwe ndijjayo obukambe bwange ndikuswaliza mu bangi era ndikunenya bano abasumba platform gye balina ettutumu lye balina jjukira amagye gabakuuma magye amaanyi ge balina tewali muntu asobola bagambako ne bakkiriza naye ekiseera kijja kubagenda okwanika abasumba nga Yesu mwenyini yali obeeyanikira
anti batugamba leave issues of the generals to the generals nti babasumba tetulina boogerako okuboogerako mu ngeri ki lwakuba kati nze mbeera ne taata waka mpuliza bulungi nga taata ono anywa omwenge naye nga buli lwakomawo akuba maama wange jjukira bobi we banzaala amukuba naye nga ndaba sobola okuvaayo naku lumu nenga naye muzeeyi ekimala kimala nzeeyi kiganye nobadde gwe wanzaala naye kiganye ekimala kimala era zisobola obuukako nemukubiramu naye lwaki nti kyakola si kubanga nti olina empisa embi naye ebikolwa bye bikugyeko wekiri si kubanga nina empisa embi naye ebikolwa bya muzeeyi babisuuse kakati bwekityo ekiri abasumba waliwo ebintu ebisuuse n'otunuulira kino gaana ye tugenda wa kakati waliwo abantu abamu nga balirwedde okukyuka tolowooza nti buli muntu ye naakomentinga n'avuma n'akola ki nti buli omu alirwedde okomentinga ng'avuma waliwo ababyagala n'agamba mu butuufu kino kyankolera mu butuufu nakyusibwa mu butuufu lwakakati tuyinza otunuulira omuze gumu nti ono omusumba yakozesanga mwana naye emize gino mingi gitandiika mpola naye kati obusamize bwava mu masabo ge mumanyi kati omusumba asobola okgenda ne bamuwa saati nga saati emu yokka yagenda okulinyirawo katuuti omusumba basobola omuwa taayi oba sikaavu mukanya kugamba musumba ayagala nnyo akataayi ako naye kalimu amaanyi anti kati sitaani alina byakoppa yesu yalina omunagiro gwe era bagulwanya alina olugoye lumu naye lwaliko amaanyi naye mu ngoye zo osobola okubeera n'olugoye nga woolwambala lusobola okubeerako ekintu ekirala oba osobola n'olufunamu omukisa naberawo olugoye lwoyambala ogana naye bannaaye buli wenyambala ka t-shirt kano ng'ogamba nkimanyi bulungi mbazigenda funa naye ng'okyakakuumye kakati ne yesu bwate bwe yali kati sitaani bino ebintu byonna abikola jjukira sitaani abimanyi kati oli agenda ne bamuwa kasikaavu naye babanga n'akajjayo n'akagira bwati munamuwa ku ttaka mukibiina oyinza okulaba ogaa bannaaye olaba yesebo olinaku oyogedde omanyi musajja wange agenze n'ayogera statement n'agamba nti ebintu alina engeri gyakyogedde mbadde naawe ebyomusiru biribwa mugezi akyogedde ta okyogedde otya musajja wange agambye omugezi alya ku kyamusiru nti mutuufu pasita ayimirira atya katuuti ngana gwa incidents bbiri n'agamba nti leeta transport yenna gw'olina I mean sente zonna z'olina olekemu transport naawe n'oleeta ekyokubiri omusumba ajja atya katuuti n'agamba wemba temwagala tugende mu bisiyaga mutuwe sente ekyokusatu omusumba ajja atya n'abagamba nti nze bannange ewooyo navaayo nabeera nayo emyaka 10 ng'awunya emirundi gye twali naye talina kyanyongerako ne tukuba engalo naye nga mubakuba engalo mulimu abakyala olina kasegment koyogedde ngenda kyogera bagezeko okutegeera obulungi tulina ebintu ebi tulina okuyigira ku sitaani
ng'abalokole bituneyigira ku sitaani. Ekisooka nali njogera ne Pastor Sonko n'aŋŋamba talabanga musajja mugumiikiriza nga sitaani. Buli akiwa obudde ajja kujja ng'ayagala okusuula akugezeeko olemwe addeyo, agezeeko adde ole ako. Sitaani okumuwona ku nsi eno oba olina kubanga omaze kufa ng'oli mu ntaana obwo bugumiikiriza nti aba akimanyi anytime nja kufuna. Ekyokubiri, sitaani alina amagezi, ekyo njala tusooke tutegeere, alina wisdom. Sitaani nga tannalumba kintu alina asooka kukisoma. Wakire osobera sitaani wamanya nti oyagala nnyo abakyala naate oli mulokole naye ng'akiraba mu mutima gwo mulimu, tajja kukuleetera mukyala mufumbo kuba amanyi tojja mwesembereza, naye ajja kukuleetera ekyana kiwala awo. Ago magezi amanya nti kati gwe Bayibuli ekugamba omufumbo, naye ate osobola ono ayinza okuyitiramu n'akukyankalanya. Ontegeera? Abalokole ekizibu kirina kiri kino, sitaani asooka n'ategeera embeera. Ffe tetwagala kutegeera mbeera, twagala batutegeerere. Omusumba wakugamba genda otunde ennyumba yeeye Mukama ndaga, genda sente ozireete tuzisabire ofune omukisa. Teweebuuza nti naye Katonda ayogedde n'agamba omusumba, nze nga taŋŋamba Katonda. Okitegeera? Nze ndowooza tugumiikirizeemu mu kwagala ebyamagero, soke tusome embeera, kubanga ne gwe tugiringa naye muki mugezi. Nga wogambye nti wakulira mu famire y'abalokole, akimanyi tojja yingira ssabo. Kati mukole church oyingire mu ssabo naye nga ddongoose lyamu liri modernized, likuba n'enanga ssabo, likwata ne microphone. Pastor ajja otegeera pastor nti azze weeseefu si kusala, najja nasuka nakebera akatuuti nakola naye kale sabigende banyagange tuli ku unique media naye nabagambye tulimyamu kulibadde mwaka ebadde mwaka ndoza tubikonyeko ebisinza okukola amawulire era bya kooti then pozi n'omusajjawo makerera awo tavudde nnyo mu mawulire ye Eva amalina okugamba kano mukasalemu kano mukansaliremu saawa ennamba tuli mu politics. Ndowooza ekyo kyandikyuseemu mutima mulungi naye si mu bubi, mutima mulungi. Then okola obwakabaka mu bwakabaka si kirungi, tukikomye. Leka tubeere nga tuwa structure ezo zetukola mu church ebitiibwa, leka tuleme kubeera nazo nga tuzifollowinga bwe zituyamba. Leka tubeere nga assistant pastor waaba wali mu church, pastor n'agendako ebweru, leka assistant pastor atekinge over. Ate kati assistant pastor ali mutu mubuuka aye tuwa mukyala musumba, otya ki? Kiki kyotya? Ffenna nze nsuubira tuli mu kulwanirira kintu kimu era tusinza omuntu ki omudendo n'ebya kooti. Nsuubira basajja ba Katonda bano batuule bakimale, bateese bakimale. Then ne paati eri tuwa statement egaana oba tobikola egaana, tuyimirire ku eyo. Okitegeera? Then okubeera okwa naffe abagoberezi tubeerawo ne tugamba naye oba nga tayogera. Kale ojja nga olina ebisembayo tumalirize. Ekisembayo omwaka guno gwe tuyingidde, njogera ngamba abavubuka twegendereze.
eno topic egenda kubeera mpanvu naye maliriza nga ngamba abavubuka ebintu bya music ebyo mubiveeko. Music gwe muwuliriza, music gwe mulaba, sooka obuuze omwoyo omutukuvu music ki gwagenda okukulembera. Jjukira stand kakati ateeseteese ebintu bingi, ayagala natuwambira mu music, amanyi wasobola otusanga buli wantu. Oli n'ayimba olimba atalimba Yesu asuubiza byonna bituukirira. Agambye entandikwa yali nzibu ddala, kati amaze n'agatta God ja Allah Jehova n'amagamba how a rasta man praise him. Zomulasa amusinza ntya. Kakati amaze n'akubuulira ekituufu naye gwe okyamuwuliriza. Kakati twesettinge ebintu bya mirundi ebiri. Olina okubeera n'ekigambo, olina okubeera n'omwoyo. Ekigambo kya Mukama kigenda kuyamba, then omwoyo wa Mukama agenda kudirectinga abatuufu w'ogenda okugenda. Tomala gabuukira buli kyaki, onaasanga ogenze mu ssabo bakusawule naye nga gwe tomanyi, nga bali kujjako ebyewamu naye nga bakugattako n'ebyewamu. Kakati olina okwegendereza. Tubaagala nnyo na buli muntu yenna abadde alaba ng'abadde awuliriza. Nze nsuubira Mukama nga ye mubeezi waffe tugenda kumalako mu linnya lya Yesu. Kale mwebale kubanga mulaba Jamiru yabadde ku kamera era yakoze ekifaananyi ekirungi kye mulaba era byonna ebigenza obubi ku kamera. Mwami Jamiru yabadde in charge. Kale a conversation musobola ogikontinuinga nayo mu comments awo naye nga tetwogera bintu bino lwa bukyayi oba lwakubeera nga tetwagala ono n'oli, naye twogera oba oliawo bye tulaba ebituluma ffe ng'abalokole nti gwe musumba gundi ne musumba gundi oba mutusomesa kusonyiwagana nga mmwe temusobola kutuula musonyiwagane then kati wabaawo ekikyamu. So twetereeze gwe musumba gundi oba otugamba tubeere faithful and ku bakyala baffe ne babba baffe, gwe oba toli faithful kitukola bubi, kitukolera ddala bubi. Gwe musumba gundi oba otugamba tulekerawo obwenzi naye ng'ate igwe olina abootulugunya oba bookyankalanya oba bookola obubi mu kyaki ng'omusumba ayimidde katuto tukola bubi. Okitegedde? Gwemusumba gundi oba otugamba nti netukyawe nnyo eddiini naye ate nga mutuula mwenna ne muteeseza. Kale samike geegange